Start. Okay, right about now, ladies and gentlemen, Alan Cruz, Gemania Cruz, Cruz, Banga, Mukandi Kanoka Nini, Kasese Giant, Metat, Dexter Rapper, Bad who said that. Ate, back in the surprising Spice Dana. My Spice Dana, I got a new museum. You say Spice Dana? And I'm going to buy Oh, my God. No, I never Spice Dana. okay, I think I'm going kubanga omanyi muzeeyi wange ono bw'akuba ekikalu kifuuka ekibisi awadde kibadde kibisi kati awo atandise awo aba atandise awo muzeeyi kasitati ati omuzeeyi ekikalu kitwalira mudde ekyo kikuba yadoyina bangi bolabe yadoyina bangi bolabe sireretula era bagambe bamanye ntaliyetanireta wantu Spice Diana. Okay, right about now tubatwala Diana and of course ng'ebintu byobimanyi jukira guno omukutu gwe gwatongozebwa kubanga guweereza ebintu bya Spice Diana byonna kyonna ekifa mu source management gwe guno omukutu ogwateekebwawo kakati omulabi waffe omulungi njagala otambule naffe twagala okulaba Diana agenda kutunula atya ng'alabye ku muzeeyi Diana wakutunula atya walabye ku Spice Diana face to face mulungi nnyo mulungi ayaka ayaka kiroto kyo mujje muve wano emabega kakati tugenda wano tugenda olwo tusimbula Spice Diana takimanyi nti ndeeta yigiriza Spice Diana engeri gye banyola muzeeyi so compare Spice Diana engeri gye banyolamu ekiwato teekako muzeeyi teekako vibe tuli wano wana simpani daya jangu wano kubanga twagala okulaba Diana olina emyaka 25 muzeeyi alina emyaka 26 Diana kuba ekikalu twagala tulaba ani yani twakubye dda Diana kuba ekikalu Diana kuba ekikalu bulungi Diana kuba ekikalu muzeeyi wama muzeeyi ogenda tuwaamu ne Diana amala atuweemu kati raundi eyo yensooka tugende Diana yensooka eyo yensooka Diana addeko action sabula Diana kaserako kadem kaserako Diana Spice Diana Shot.
Mzee omuntu kone mzee wana omuntu kone kakasa gwenne kakasa mkunyoleka mama nasende bamajangu manager mama nasende nesimu jangu nesimu jangu nesimu jangu Mzee mugenda fira mwili. Soka Kweli hapa sema. Nesimu. Kamugezeko kagende. Nesimu panda. Nesimu okola mama nasitele jangu mzee ono ketulese mama nasitele tulese mzee soko tuwe mama nasitele atwe anyone manager hade mzee kwa wana Oi, bela akagala wao. Yingiro gale wao. Yingiro gale wao. Banga twagala tufune ekintu. Sabula, oh my God. Sabula omwana. Giraawo. Semberaano tererawo. Ate embozi esokebwa amakerenda Ngenze ngamba ndimo okitobawo surprise auntie ndimo okitobawo na microphone aliwo omwana ono bananga abatulaba abalayi baffe abalungi aba cruise exclusive tusinzidde wano ku Nesimu Plan wetulie wa Nesimu studio esinga okola audio w'omulembe woba olina akasente akalungi ngo weesobola mu kasente wano tebeeyizaawo nti ate munnange mbaddewo n'ekyabiri n'ekyasatu kitegedde naye nga wendi wano ne taata wamu ne mutabani we njagala osooka obbeebaza mwebale okusalawo okujja okulaba ku Spice Diana. Spice Diana yaŋŋamba ndowooza 2 weeks back tukole challenge y'akazina ako. You saw it? Yeah, very well organized. She made it very well. I liked it. Like she even made some difference. Like there's a dance that she put that I was not expecting in the dance. Okay. Yeah. Wow. So, olunaku olwaleero Spice Diana twasazeewo ne tugamba nti bwe tubeera ewaka eyo zinaazina nnyo akazina ako obeera oyagala nnyo okufumita okwetungatunga okwo. So twaba twadde ne manager Roger ne tugamba katupuleetere ku muzeeyi omubuuzeeko Diana muzeeyi woono mubuuzeeko. Mama Diana joli mama nali mbulabira ku bifaananyi eyo ku video kati kale Katonda yebale kontuse mu maaso go muli mutya tuli bulungi we mwebali kukuba namwe muwanise flag everywhere. Muzeeyi gwali mu Diana afaanana atya? Okay engeri mulabamu
nganda nali ngamba nti obu mukazi munene naye wamanyi mukazi munene fanya ni ndaba mukazi munene ati ayaka nesa waze memulaba ayaka ne okakuteko mungalo kabisa mubuze ko dadi mubuze moli mutya ngalo ziri zitadadi softy anaye mzee mama afe jali waka mama jali soko mugambe konti osinganye Spice Diana murwe wafe waka okay kati mchara wange ndi wano mu Rukonje esa hano Jono ngalewa soft Diana. Spice Diana. Nako nokakola. Ogambe babu itani? Soft Diana. Aha, gena masa. Nene muzei. Ogenda sobola Kampala. Kakati tori wakudayo. Uli kiriko buba abolo buneho nganena yuli ololo naye ni mwimbi. Uli kibo bakandikote byama bya biti. Nenda. Tukimba. Tuli kwimba. Ebyo byatulembo sawa sikuli kinenge kanyabe ndovero kati awo byotugade bitegeeza ki mu Luganda obwaye agambye nti mukadde tayina kufa iyo Spice Diana naye muyi kadde yinza kutyamu okategedde nti Spice mukadde takola ki tayina kutyamu ate omanyina ko kaaka gwe tomulabye gwe bwokera kumanya ne bagamba nti mama owokubiri yo tokkiriza sobola kiriza kubanga nange nsobola okubanga maybe okategedde muzeeyi abadde kira muzeeyi oli musajja mukonjo musajja mukonjo basi ebigambo byombi agadde njaga nnyo musajja atalya bigambo bye abakonjo nali bakonjo tebeeri antama olimba sajja bamazima kigambo ala ntotandike mbiso giwanvu ya nnyo leka abantu jana bino twebookera abantu babeere ne babimagininga abamu ne bakuba obufaananyi kati leka abaliwo babuulira abalala very beautiful kalungi bange nalungi wenu Spice Diana ala ne lusiri mwana sobola kuddayo kasitanga banga bacyanjagalawo nzo manyize njagala nnyo tuukiza ebirooto by'abantu obadde oyagala nze nkulabye tugende maaso muzee akkiriza tugende maaso bambi omulaba omwana ayagala ato papa bwotyo ama lwawo muzeeyi ngakute ku mutwe muzeeyi asiimye muzeeyi singa omwana aleeta n'agamba nti Diana gwasiimye oyiza muwaaki omwana oyo wakiri ningenda mu kigunde nindima ndema 20 wangi ente 2 nizitwala wa mugunde womuzadde muzadde nganjize mutabani wo nafuna Spice Diana ogenda mu kyalo nindima wakiri mfune nda 20 nizitwale iwaba Spice Diana kimugambe Diana nomalo yagala mu mutabani wange tugenda kuweta 30 wababi ali mukuwulira mugambe musayi oyo Diana yefula atawulira njagala ne bafanire bawulire mukamwana wange kati sawa zi Diana mwana mu maaso musayi gena maaso muzeeyi mwana wange kati sawa zi nobonekiriza tepa wakiri ngenda mu kyalo nikola ki ni asatu zitwala wa mama wa Spice muzadde nganze ate mama oli mboko ate Diana naawe mama
anyway checho checho bakitegedde kubanga mutabani bas kasese femwe mwefe pologoma y'eddembe annaye Diana okiwulidde bagambye batya owaye katujje very happy though. Only very happy of receiving interview. No, like over meeting ako. Wanga the first time I saw the video. Ngati nabana janyo Kampala tibana kuja Kampala. Abali kasese nali nakavana kasese seri side. Ngamba banange no vibe ngamaye. So, they happy. Surprise because nze njagala kulaba nga oli happy ate musajja wange akutudde kumpi soko ogamba abaana b'ekasese Spice Diana ali atya soko babuulira experience bwebadde wamma ekintu bwe kiri teweeruma gwe musajja wa mazima abaana b'ekasese nnyo obusikyanga babula nekyowo buli kiro nga numpapulinde kwa Spice Diana nga numpapula kuyi nga nibabulinde yes nga nze erimba giving biriiko kwa cyanga nzire I have to meet Spice Diana esa hano ngane nayo nzamu yina ukategete ngane nayo esa hano omubyala byayi byala bitano simuna kirangire yina ukategete kubagambye nti newe kubanga kuwayo byabwe byonna baba kutwala kasese cyo kubide mu ngale 5 boti beya sasa olimba Uganda yonna crush abadogo Spice Diana wallahi billahi tallahi wallahi ogambye otya crush abadomu yekka mu Uganda kigambe tata twali naye ku interview eyo when I said it anti munyumizaako tata mugambe mu Luganda mugambe tata ekiroto kyange ne crush wange tujire tukine ekiroto kyange kitukiridde sawa zino muyina gwembadde mugamba kunti nemala mufuna wempaba oyagala okusulika okategedde gwe obadde wegomanya okusekala Spice Diana yeah always lwaki just because of her calmness kale muntu mulungi cooperation agina era she welcomes everyone kinamuulirako kale nze mba mpulira ebigambo kati ogenzo tuuka yeah nemutuukako bambi she's so loving yeah that's why I've loved kaseka bulungi okalabye kalungi nnyo always Spice ye mulungi osobola kageraganya ku kibala ki apo bagikozesa nnyo kankozese grapes nze nakulabiddewo kati gwe olaba Spice Diana olaba grapes kategedde kyekyo kyenyini wow naye tata kyenkwagalako oli wa mulembe gwaffe osiima mangu kakati nze nsiriisa esawa zino nfunye omwana owokubiri ate muwala oba kiki mugenda naye kyekyo kyenyini si kyekyo ofunye omwana owokubiri muze olina abaana bameka abaana ndina bangi olina bangi okay naye oyo basi aliwa oyo Soft Diana yoyo wenyini Alan obuuzeemu wano kati ba tumugambe tutya ani bawe tumugambe tutya owani gwe balonze anaatulaba naye wano wetuli Bawa Soft Diana ayina ente asatu kati gwakazina wamma okatandika ddi akazina mutabani wange wuuyo zina bigambo bingi mutabani yakuzuula oyo kati mwali waka mwasooka kubeera waka gyetuva nesawa zino owaye wamma akazina muzeeyi yakatandika ddi akaka ekiwato kale yali show yange kale yali show yakasese nga bamuyita Tipton nanyini show kati nge waka tugezageza muko kale nga ye nga asobola okunyenya ekiwato waka nemugamba
kale easy omanyi nawo okuzina tukumaliramu abo bamanyi okola okuzina bwe kitobwe bitobwe kati nga tugenda nga ku bushow like kati show bwe yatuuka nali mpisewo neyo timu yange gyolabeeyo Ankostini Kasejanti Butunda kale ne tugenda awe kati ku stage bwe nagenda okuperforminga nengamba muzeeyi ajja koleki eyanze ku bantu be bali kunsupporting abakasese bansi yonna be bali kunsupporting kubanga Kasese good Kasese gwakube Kasese sinza kuba nenga it can be like among the best, the top 5 yeah. So ne tu performinga just ne tukola wakantu muzeeyi nagamba nga bwe maze okweyanza ku bantu kuba yakayiba kafe kali kabiti ko kenjagale waka kano kabiti ke muzinirako mukakubanye waka Luyimba it's my song tutun muko Luyimba loye it's my song so gwe waka muzeeyi atero banyenza kuchwato nga muri awo mama atudde tata atudde manya abagala embaga za Boluganda nga just babo manye kintu nga tikina kuvayo just nga tukirabirawo just kati ko yo stage Kasese Giant nakwata yo kati ka video kati uchavira nebatandiko jilikinga nga wakugambye nti nasoka nakalaba ngati bana nakuja na Kampala kati video jalaba first kati chana kuvayo that's why I've liked it nga chogede nti bambi nasoka just bagalanga kati chinana nga kino chetinana kubeera era nga nchikiriza kubanga Spice Dine okola challenge yange kubanga challenge yo Luyimba kiba from kumutima wow muzeeyi tulabye abantu bangi era by the way kubimu kubyakuyisiza ningamba nti kankuleeteke wa mukwano gwange ono Spice Diana twali ewaka eyo ne ba Spice bano nga tusoma mu comment section ng'abantu bagamba muzeeyi musajja mukulu lwaki yegira yezinyazinya yekola atya kati lumu Dana nagamba mbi abantu ekite bava ku muzeeyi naye osanga time we muteeredde muzeeyi comments wezi ozisanze ka abantu bagamba muzeeyi okay abamu bagala abamu bagala omanya omuntu tabera 100% correct si kyekyo ebyo bibamu naye tubita gwofunye mbibala ki mu kiwato wae omwana wange kati bacyakola kiti bacyamukuba ku ssomero wakiwato kyange wanje ye abaana muto bakyabagoba ku ssomero kati omala bbanga ki nga todda mu kyalo oba osiiba eno Kampala ntina amezi 2 nakamala amezi 2 okamala emyezi 2 ng'oli Kampala kati mama ye yeekuuma gyali mbulambala tukulabiranga kusimu akasimu kamala mama olyota kwata ku mutima nange kwata ku gwo basi nekigwa sente ne Kampala ozirabye kubanga ndi mukupagasa kati muzeeyi ofunye muko bakyala ukugambye ekibala mugambye nti anti waliwo jjukira eno Kampala muzeeyi abantu bakwekubako twalaba juzi ekiwala kyali ku TikTok okwo nekikugwamu abantu bagamba omwana agenda kuta muzeeyi waffe omwana agenda kuta muzeeyi waffe nedda emyaka yange tenyikiriza myaka ngaga mugumu okyali fit njali fit ku mukazi wange si walala Dana kije wanjagadde obuuza muzeeyi nga gwokyera nwali noyagala obuuzaako muzeeyi it's okay Dana nze ndi happy for him actually ne sani we kubanga okuvaayo mu Uganda nomanyikwa ate n'okola essente si kyangu even at 61 imagine obulamu bukyuse akugambye nti alina n'ebimu abaana tibakyabagoba ku ssomero lwakubanga afunye blessing so nze mu congratulatinga I'm happy era keep pushing meanwhile you just representing the Uganda yuka like ngaffe wano mu Uganda but you're all over bali musanyusa abantu si yonna so naffe abamu bye tasobodde kukola nga tuyimba buyimbi but you know it's a blessing kirala kyenyinza mubuuza oba kiba nange
kiriwo ba nze kankubuuze nga Diana bw'anoonya ekibuuzo at 60 oli famous kuba kati kaŋŋambe abantu bakumanyi at 60 ofunye fame mu ngeri ennyangu kale bayinza okugamba kati muzeeyi sereebu mu ngeri ennyangu bayinza okugamba muzeeyi sereebu wakitunuulirako wali okubizaamu akafaananyi ng'ensi yonna ekumanyi oba lyeyina essanyu lyokyasinza okufuna mu bulamu bwo kakati tesirina bigambo byokwogera naye wabula nyabaza abantu nti mwebale kunsapotira naye nkyabulwako nkyabulamu kikyobulamu finance ewaka sinazimba bulungi so oyagala kuzimba kyekyo actually kimbadde ngenda mubuuza nti kyawulira byonna bibaawo kyatanaba kutuukako manyi waliwo ogamba nti nfunye success mu bulamu bantu bantegedde nkoze kino but kiki kyotanakola kyoyagala okujja mu waka nyumba waka sinungi iwaka ennyumba sinungi naali agadde okukyalirako ekasesa anti kyekyo bw'onakyalirako ekasesi ningamba nti abanange kijja mu bwonko nti kati anatulawa tokiraba njagala kujja ndabe gyova muzeeyi anti waka yebeere waka paka nja kutuusa waka wabeere waka sijja kati anytime nkukyalireko tukukyalireko abantu balabe muzeeyi wobeera it's even good yes you can come fenna omanyi fenna abantu batusupportinze kulaba gye batuva ne balaba gye tuva ne batusupportinga okweyongerako ne bamanya kye basupportinga nti omuntu ono tumusanze wano katumwongere amaanyi support ave waali ayoyongerewa mu maaso. Diana kankusabe simanyi ddi naye nja kusaba ne manager Roger tusobola okufuna obudde netukyalira ku muzeeyi Kasese kikola bulungi nakavayo but I think we can plan we can go back netugenda netulaba ku muzeeyi era netulaba ne kubata abaliyo netulaba ku mukyala netulaba ku mbeera n'otuwa ku mata amata gye gali Kasese mpozi waliyo kibibala ki what is bumonde yes bumonde bungi nnyo muwogo matoke yeah fruits muganda wange njagala okukubuuza okiwulirika kitya okubanga saawa zino muzeeyi mushayininga mu nsi yonna e Nigeria buli omu mutraininga mu America mu traininga era mu traininga buli wamu muliko ate ng'otraininga ne muzeeyi wo gwe kikuwa kyakuyiga kimbulamu relationship relationship lokuba nti you should keep them on relationship tuyina zikwata bulungi nnyo just because I'm with my dad you understand that relationship eriwo so that you and your brother you and your uncle like you can do that relationship is being created and being tightened. Kati gwaboogera ne bagamba nti taata mukulu talina kubanga azina ebyo talina kukola ki goyinza bagamba ki osobola bagamba kiri nti kino ekintu kiyambyeko muzeeyi because ayina many responsibilities abaana bangi bakazi bangi and he wasn't handling them like seriously nga tabasobola kale nze njogerera mu bantu nga tabasobola bonna responsibilities na nyingi kasaawa zino omukazi asobola okulabikako bulungi saawa zino ava kusindika sente nagamba genda osibe enviiri ogule ne new dress maama wange kati ekyo kinsanyusiza bulungi nga muzeeyi atodde sente naye oli abadde tasobola nga badde ali mu kawunga nga kale bizinesi ya kawunga nga asobola kawunga kati nga asobola okufunako nga magoba nga ga mutwalo olunaku lumu kati lugenda sorting all the responsibilities that is having kikyo kyenyini nga nange kenyini nga sisobola kale nga bwe kituuka nti omuzadde yalina okugulira omwana engoye yali tasobola kungulira nga I was hustling for myself up to now it's when we can I with him can plan and say buy an issue buy what you understand kikiriwo muzeeyi bw'otuulira mutabani woono
kitundu yinza mwebaza ki? Okay, mutabani wange oyo yebaza Katonda nnyo. Katonda ayebale. In fact, sina bigambo nikugambye nti mwana wange oyo kati mulabiranga eriiso lyo, eriiso olimanyi. Ayefufuna ejja nokola ki nozikiza oti nokola ki? Kyekyo kiri. Bwe yali atandika okuyimba kyakusanyusa? Obe nali sini musanyufu. Naye bwe nagenda ku platform awo nasanyuka kubanga nava kuna kasente ningamba ti kumbe bikola. Mukusooka tekyakusanyusa? Mukusooka saba musanyufu naye okay bwe nagenda wali yagambye nti jangu tugende okolki basi awo bunafuna akasente ningamba nti mutabani wange kale go ahead. Soko lunyumize muzayi mukusooka tiyagala oyimbe? Yali simusanyufu olwokuba nali nzija kiro nga ntandise okwambala ebintu like kati nga sawa zino nga tasobola byagala ngamba tokuba ekikalu temuli musipi ebintu ng'ebyo. Omusajja gentleman. ngayagala nnyo ebintu bya gentle n'obuntu bwe yali agezangako okungulira busatisati bwalinga bugentleman nga tosobola kagaana naye nga nze nali mubuuka nalina byenjagala kategeka. Kati sawa zino kati bwe namutwala ku stage natuukawo najjawo kasente yadde kaali katono naye kamusanyusa nnyo kubanga yali asobola okakolera mu wiiki eki. Kankubuuze, omuyimbi Jalil mwogera mukwatagana? Tukwatagana. Like we are making conversations with him naye nga bwobitegeera abantu abali like you can osobola okumusaba support nasooka nakuyisa gyayagala. That's it. But ebintu bye balaba abantu babiraba balowooza he's providing something. He's not. Nange nawulira nga bagamba nti babawayo akasente okuva ewa Jalil. Yabawayo akasente kuba vidiyo zammwe zijjudde ku page za postinga. Ani azimuwa vidiyo ze zirikirya mwe muzimusindikira? Azejjirayo alina engeri gyakola omusajja muyayi nnyo. Musajja muyayi tugezako okulaba oba gundi kweri erinnya naye nga tusobola lifuna. Abataginga tatutaginga oluusi ataginga like one video in 1 week. Sometimes not always nga just akyejjeeko naye nga talina kyatuwaya net. But management here, do you talk with his management, Jalil? No. We talk to Jalil personally. You talk to Jalil personally? Yeah, Jalil personally on TikTok messaging. Yagamba talina management. Yeah. Yagamba agenda kuja mu Uganda. Mukolo oyo Uncle Austin. Uncle Austin soko jeko wanene. Nya otunnyonnyole mu bulungi ebintu bya Jalil bino. Manya abantu bayinza okulowooza mukifunamu nnyo ate abantu balowooza nti muzeeyi bamugaggawaza dda. Abantu bayinza okulowooza nti soko otunnyonnyole. What's your relationship with Jalil as for now? Are you guys getting money? Are you guys being paid by him? Do you get anything from him? Because Ugandans are expecting. I already seen the videos on his TikTok. So people say, hey, you guys talk to Jalil and you're getting money. Jalil is like any other artist who would come in our inbox and start chatting with us. There is no big deal, no big business. We still need support from Zay and the son because the son is a student. So for Jalil's thing, there is no yet project together with him, but he is still promising through his talks. He promises, and he promised us to be flying to Uganda. So basically, about financial stuff. You haven't gotten any coin? No, nothing. Because Ugandans were saying, you people got a lot of money, Jalil sent money, buy from Zay this, buy from Zay this. No. You know how Ugandans are. There is no money. So Ugandans, we need to support our own so that they can get there. Let us not look at Jalil. Jalil is outsider. He's an outsider. So these guys, we need to support them like financial stuff because they're already there. So we need to push them. Okay. Not only feeling
the vibe when they're dying with issues behind them. So it's always vibing when you're already satisfied. You have to eat something so that you can give good stuff to the public. Okay. Spice Diana. You're an artist, and I would imagine you know why Jalil is posting and Laura is posting. Which advice can you give to? I had to go to TikTok and check who is that person you're talking about. Jalil. Somehow I think Nasangako videos. I think Chakola Oli is what every artist would do promoting Oli Mare. Well, CH2 fechokola kubanga kwata content waba no namteka mu luyimbare na promotional take ayo you know and they are pushing a baby. I don't think we'll even see it. You know, yeah, pushing. And meanwhile, Chakola is what was done by triplets. We bali bazinia kulimbara ngo lwatu jogi. No muzungu. Era we bakola. Bakwata oluyimba lwatujoge ne balujjamu aba Nigeria ne bateekamu oluyimba lw'omu Nigeria. So Nigeria Africa najja wano Uganda n'akola video ne ba triplets. So ka video ka oluyimba lwange lwatama trendinga, but after some time ne balujjamu ne bateekamu olwabo lw'aba Nigeria. Bo ne balupushinga mo kati mu muntu ayinza olowooza bazinira kulimba lwa Nigeria. So kati ng'abangu mujagujagu, that's what they normally do. And you can't do anything because that's social media. Yes. Promises of so so it's up to him. Meanwhile, kasabira copyright ku audio wo go about funamu rakwanti kati ya atuzamo so you can't do anything about it. Eshagaza temuzina nkolimba rajeli ye atuzamo olwe kati chakola actually but social media teaching akobuzima. So he uses your content to promote his song. Era ne challenge ya Jibba akosala same challenge pushing Olimbari. I've been following. I've seen and I felt bad meanwhile. Hey, that's what is done. The dance eri kumuvingira kubyabano emachingira mu luyimbare. So obo muntu akola wa chusiza atechi watu batya Olimbari lutulamu. But those people do it. Bo bayiga social media by playing n'abantu. But meanwhile bano ba trending nnyo tasobola kubeera oli n'ababikka what they have managed to put out there. Yeah. Wow. Okay. Kibakosezza muko anyway ekyo kyakola. Has it affected your brand? No, it hasn't affected our brand yet. Yeah, but all we need is his support. We wanted him and we wanted his turn up towards our content. You understand? Yeah, because you can't use someone's content. But you can write to him, meanwhile, professionally. We do. We chat. You can use lawyers. Use lawyers. Talk and, you actually have. Basically, totally nothing yet. Use a lawyer. Tell him. Don't. Meanwhile, Zondaba. So kuandikira Alan. Nimuga toteka ku YouTube channel. Because my image is my image. I have a right to come and don't post. Oba videos onazo yineza ngazimwende zijje. Yeah, so you can write to him. Kubanga ndebe ne bulango wa mwe like bimukole wala la content oya so kubiranga wa company jemulangi. If somebody else uses it on another platform, it's not right. You can do it the professional way. You can sue him. So for now mwogera bwogezi. Yeah, it's just a conversation. It's just a talk. You've never toina number yetemwe kubira. Toina number tujirina personal number. Yetukozesa ne ku WhatsApp. Yeah, even sometimes communication via call, video like WhatsApp calls. Yeah, video but calls. So when you call him, he picks up. Yeah, sure. Picking up. He picks up. And he talks to us. Okay. Yeah, yogera bulungi. He's not rude. No, he's not rude. Yeah, he's not a bad guy, but atulage chifana chirungi. He's okay. He's polite with everything. Oh. Yeah, so naite tunalaba chivayo politeness. Yeah. Kubana mukola content. Sure. Team erimu abantu bameka. How many are you guys behind the creatives? We like 5 people. 5. Yeah, like 5 people that are running these 2 brands. Sure. Okay. So anyway, ngatumaliza sheno. Muzeyi. Bichi byotuseeko. Bichi byowebaza mukama noga mukama webali kundeta Kampala. Okay. Mugambe nti yebaza mukama nti ayebale ko ndete Kampala. Kati inga muyentina kati sawa zino ndi mukuwererera omwana
ebitabo tayinza kugamba tena ebitabo tiwali ninga kalamu tiwali nebaza mukama ya mutabani wamanya amatuufu yani mutabani wange mutabani wange bamuyita tembo kitegeeza ki what's the meaning of tembo mwana wokumalira wasembayo ye mwana wasembayo ye baby ye mugalanda mu baana bonna kati omugalanda mu balenzi waliyo nedazini endala nane mzee kwata wano oli musajja ddala oli musajja nno nyo kati mwana omugalanda yakufudde serebu so nyabaza mukama nti mukama webale mukyala abantu bagamba kyayo ati gambye nti abantu they are talking so much olimba naye mukama jali kati mbuno bagamba ki mbuno bagamba ki abulabo oyo musajja mukulu ngoyo kwere agenda boba banange muzeyi abantu tebaagaliza yagenda mu byobuselebu ati musajja mukulu ayina nagude ayina abakwa makabata moto abako abayina abako abazikulu mbuwezi nyazinya gwe tofaayo wamma kuba tunyenyeze kiwato ffe tukyagala weza wama genda mu maaso kasitoba ngabewo bali abatekako bateeko biti olaba nga tanazina ensi erina okumanya nti buli omu aba alina wa penetratingira ekitega muzeeyi abaddeyo okuva dda emabega nga embeera nga si nnungi naye nga teri munauganda asobola kuvaayo nagamba muzeeyi mukyalidde mutwalidde emmere oba nkoze kino bwekiti because there are people there who have the capability to help out to make charities around naye charities tezituuka nti buli muntu charities zinazo zikoma Spice Diana tumulaba nnyo she always help people ayamba nnyo ayina charity groups zatera okubeeramu but then kati nga muzeeyi ali deep kaseese kati gwe oli Kampala then nojonkera muzeeyi ate nogamba nti muzeeyi mukulu nnyo tiyandikoze kino kati tiyandikoze kyo yandiliridde wani yandifunidde muzeeyi akugambye show eyasooka yakola ki gwe yafunira sente nagamba ti kumbe bino ebintu bikola mulimu sente kwe muzeeyi kuvayo nagamba nedda wekiba tukikoze tuwanike ebbango tugende tukole sente era muzeeyi akola sente era zezimulabisa obulungi bwali nti akasente kakola tujja kwebaza bannayuganda kwagala muzeeyi ne mutabani tweyanziza nnyo tweyanzege because muzeeyi at least bamuwayo endorsements ntonotono ezafuna bamwagadde bamuwako ke katono kafuna nti asobola kubire wakka nagamba muli bulungi kale akasente kaako muteddeko ku ssimu mufune ekyokulya basanyufu kati mwagala muzeeyi abeere mu mbeera mbi oli mutabani wa muzeeyi nedda nze siri mutabani wa muzeeyi just tuva in the same district nze mbeera Kampala n'emirimu gyange gikwasaganyiza Kampala nze am a manager nkola nga ndi mu management yeah I have even other artists benkwatirako abave waffe yeah apart from these ones waliyo n'abalala benkwatirako mpola bakuyitani apita Uncle Austin okay your last remarks ezigenda eri abantu abagala muzeeyi abamwogerera ababoogerera n'abantu beekasese ekigambo kisusse yo nze nsobola obagamba nze nga Dexter rapper musician myself ndi muyimbi Uganda I want you to support me I request for your support yalamu supporting ebambi as you support my daddy like we thank you, we appreciate what you've been doing bimukola bambi birungi tubisiima so chensobola obagamba kiri nti make it a continuity continue supporting us love us bambi mututuusa so that we should also be good after this thing you understand so we thank everyone thank you Spice Diana for this for the happiness for the love thank you so much the management thank you so much everyone even you thank you so much my real journalist toine bigambo bingi seo kale chakabeje thank you so much kale thank you so much manager Roger nawe yakiriza brand yo okukolako ne muzeeyi ne mutabani we cause manager singa takiriza
era twandibadde tukoma ku muggalo naye manijalo gye yagamye nagaa nedda ala it's okay oba baleese balabe ku Spice Dana it's okay kubanga nange njagala ebirungi mbisoosa wa Spice nendyoka mbisaasanya ensi yonna bwa nembiwaamu abalala okitegedde ama muzeeyi olaba nga naye mutabani oyo yakuleeta nange ono yandeeta nange oyo yampa amasannyalaze nanta kati ndi mu nsi yonna ntambula kati nange mbadde ngamba bano ababiri nabo abo abongereyo gano gabawadde mwagala ki ekira oyagala ki no kale nze ng'omuyimbi like kino ekintu I'm going to say this is the second time actually Spice Dana is one of the people that ndoota okuyimba nabo kyekyo kyennyini akayimba ogende okakuba kasese yes she's there Kasese Diana movie yakuba nenga we can make a collaboration bambi western etegerenti Spice Dana is very supportive supporting the east supporting the north yoka oba south but eastern kugamba ngeji ya wamu reiji Dexter naye bakuweemu thank you so much kyekyo kyennyini kyenjagala hope manager kyeyogerere wuuyo anti nze nkuwadde omuyimbi wuuyo mutunuulire omugambe Spice Diana kusaba mama like at least you provide me a project we do it manyo kuyimba bulungi nesiganyo so that please since you support the whole Uganda you support East Africa you can also at least put a touch on me and say here is the candle you can now move on yourself. Kirungi musanze ku studio. Thank you so much. Nesim kona. Nesimo Mai. Katika Nkugambe. Nesim producer. Nesim pan production. Nakali akasoka. Bana. Kayimba kyaliko badde oyimba keyakubira ennyo ke wayumira nnyo Kasese. Kali kayimba kamwe akasooka okwate Kasese nga bakategera gundi Nesimu. Awo kali kawaiki kagenda katya Nesimu kona my love malaika nganze akakayimba gundi white band yale inayo show like nga yakafuluma bati mu motoka like nga shot natandika like navayo mu open roof just debakubaga kayimba batandikira Nesimu kona banange naye musabire ddala Nesimu ali omulabyeko banange simulaba ngana kumulaba kuzila jango wamakamba letere Nesimu yaba kuzila ngabwe mbadde wamajawo tula wano wamayira chance joyina Dexter Nesimu huyo musabe tuve wano anko chichiru bali kuberayo bali kubera Mr. Bigoma Soundman Africa yona chicho chinyine anko mbadde just kulaba kuzila ivo ngeza ko kujoininga bambi nenga nengeza ko kujoininga I always tap join live nenga just nenda babyokola nga oli wano tukolera music ekyo kyokka kiba kinsanyusa ya obudde wemba mazeko mba nina changes nenga mba producer ya like this one so Nesimu kinsobola okugamba anko kiri nti njagala nange kale nfuko omuyimbo waddala kubanga ekinzijeeyo ekintaddeyo that beat is my song but I'm not recognized as an artist so kyembasaba kiri nti bambi ntekeyo like you should show the people that abadde muyimbi kyekyo kyenyini anko kisobola okugamba anko Nesimu kikyomusaba saba tuve wano kinsobola okusaba anko kiri nti Jukiza siri mukazi kyenyini nga bwe kiri nti Mami Spice Diana akiriza bambi to push me like you can give us you can give me a project you give me a hand so that you see that this song is going to put me somewhere katukubira engalo Nesimu bambi omwana
ng'ovudde mu lwaliro lwo lw'okubaakuba temunfuula mubi abakiriza bana basajja so bagala kunfuula mubi ese mba nali kyawedde dda ah kyawedde Dexter nga kyakabi kyemanyi teri buwanguzi butava eri mukama katonda ate n'obugagga si nsobi omugagga yali ateekeddwa okuva omuki omugagga naye ate naye aba akola so okubanga weeraba nga weetuuma naye nawe ekizinga birina okusituka asi teweetuulako so kyakabi. Success goes hand in hand with hard working. Don't get comfortable. so nesimu oluyimba nga tetunadda kaseese tunaaba tululina anti kati kisinziira baasi eyinza okukoleka oba eyinza okubatwala so kati tugenda kuba tuli ntaki nowa baasi wa baasi tujja kuba tuli ntaki naye ayinza okwagala okudduka transport naabula transport njabbawa ojja kubawa bwebaleka njabbawa kati oba ogenda kukwatagana nogwagirindi gwagenda okukwatagana nowa baasi tusiima nnyo okubanga tukwataganidde wamu ensonga eno. Dexter wamu ono nesimu agibiza nnyo mu ngero ekyangu kiri bwe kiti weebereremu ogenda vaana okufunye namba y'essimu ofune namba ya manager Roger. It's upon you okugoba project eno nga bw'ogyagala okulemerako okitegedde kitegeeza nti ebbanga lyoli e Kampala yiri bannessimu yiri ba manager Roger ofune Spice sina byakuyiri bafina wetuli manager we ono manager wange wali nesimu wendi so after this no sebo okwebereramu sebo atya mzee owulira oli omuyimbi kyaga abawereddewo yo olumano bimba balwedde omuyimbi yabawadde omuyimbi Diana akkiriza yali lwedde nze by the way just lwakubanga olaba obuzibu kawe nasanga as I told you I think I'm among the few people that watched that video first before it came to Kampala and got viral but ngamba yiba nange this is nice naye sagala nnyo ebintu byakubuukira bantu because buli omu akifuna lulwe mutayizo gamba abukidde kufuna masanyalaze and for an artist like me apparently it is not about kufuna masanyalaze it's doing something ekikugattako nekigattako nekukoze naye for me okitegeera nti sikyabeera siri muntu wa basi egenda oba nkoze oba sikikoze awstill olina ennyimba mekazi wali Diana aliazuulidemu ngwe kusasa omulaba kati nze mbadde nina just kateso kange soko otulini Diana kulengiremu oyimba kubanga n'ekyokubiri ne Diana naye tegera kati oyinza okwagala okukola naye kolabo ate nga bweze mabega nnyo ate kuye bubiri eyinza okukuyamba oba n'okumala obudde oba nekuyisaawo walayi nga okamazeeyo nga tekikiddako kyozzaako nga akuyisizaawo nnyo so naawe nosooka no improvinga musically neweekebera n'ogamba ddala wano Spice anantwala kigeza so ebiseera ebisinga tupikinga nnyo talent okusinga ogamba nti kale katuyambe ekigera abantu bangi babadde n'amannya ag'enjawulo naye talent first kigera so kyakabinya abantu beebuuza lwaki Diana it's never a mistake. Yes nisemu kyogera kirungi kituufu ddala kati as far as music is concerned and his talent ye kukuba n'oluyimba yali aluli he was performing the song yali ku stage yali ku kivulu and his music is a performer. Yeah, he's a performer. He's a very nice performer. And yeah, he's an artist. He's a full artist. So we don't need to test him or what, because out there, we say what your talents. Impitirivu tutamanyi. Itite abantu abaliwo. We don't give them what tetuziwa amatu. Na iwo ojiwa amatu, like the way of saying, let him first share the music and let her. Wanga honestly speaking, I've not had this. I've never heard of it. Wanga olaba okimanyi nti omuntu asobola oyimba ennyimba 10 naye nga taneezuula. Kituufu kyalina kukola. Naye ng'ate waali alowooza we waali awakabi. Wakati imagine oluyimba olwo lwali lwafuluma nze sirumanyi ako ke nawulirako awo. Lulimba lwamu. Naye okimanyi nti tulya buulizi wa in the wa.
Okimanyi tolimbanga lulo. No, he's just said it. Nagamba abantu ayagala bamutegere as an artist. Kubanga it is omanyi waliwo kyota trend and something viral, then there's being an artist. Nanti kyekyobola bangambe nti and I'm actually happy that we met here in the studio with a producer that has been here for years, and there's so much he can actually learn. Because normally a collabo is good, but what you learn is much better than getting a collabo. Manga when you're with Nesim, it's what you pick from. Noga nekati nzenga Dexter. Badafunye fame from a viral video, from one dance video. Mbera nti artist gwe banamanya ne bawulize nyimba zange nga sinemba sizinye mazina nemba sine tata wange zeto smakira chikirizika muzeyi mugumunya naye shayo katujuwanvuyiza nnyo ate sawa zigenda kuweremu. So basically I'm happy that we met at the right place, in the right place. It's Tulimo Studio with Nesim, and what I've loved about him, he loves his job. He loves the fact that he's where he is, but he wants to get better. Wow, exactly. Kale, abantu laba balungi Cruise Exclusive tuyanza nnyo Nesim for the production house. Otuwadde production house ennungi. Webale kusima tata naye. Nesim odi ali. Tata banja akubuuza yakabuuzo kamu. Nedda tobuuza Nesim. Mubambi kabuuza. Talina kyagenda akabuuzo kale kagenda gy'oli naye kale. One more for now. Thank you so much, Spice Diana. Thank you so much, Muzeyi. Baga wacha mulukonjo nti webali. Wasinja kutsebo. Wasinja go? Kutsebo. Wasinja kutsebo. Wasinja kusebo. Yeah. Okay. Wasinja kusebo. Wasinja kusebo. Wasinja kusebo. Nesim wasinja kutsebo. Wasinja kunyabo. Kale bye. Basebo ne banyabo nga tusibula olunaku olwaleero. Njagala okubategeeza ennaku z'omwezi nga 23 ngenda kubeera wakasi nakye ngenda kukola